Essaawa eri emu n'ekitundu olwaleero 4 Septemba maze okukola emirimu gyange mu kibuga n'empeereza n'emirimu gyonna naye ne nzija ndabe ekigenda mu maaso. Ntuukidde mu enkuba obwedde etonnya naye essaawa era eweze emu n'ekitundu naye ne ŋŋamba kammala okutuukayo ndabe ekisagazi kyange kye batemye ne kye batunze bwe kiyimiridde. Nayimirira wano wennyini mu kifo kino ng'ennaku z'omwezi zaali 17 Julayi era posita eyo nagibalaga wano nga ntemyewo ebisagazi bino byonna bye natema ne ŋŋenda ne mbikkisa emmwanyi zange. Ebirala ebyasigalawo nali olwalaga nti mbikkisa emmwanyi bannanga abalala ne bajja ab'ekampuni ennene ne bajja ne babigula. Mwalaba loole ng'eri wano ku kizimbe kino ng'etikka era ne batikka loole kumpi zaakunuukiriza mu 10. Kati bannange mubalirire okuva nga 17 Julayi mukebere ku TikTok account yange oba 17 Julayi saaba postingira ng'ekisagazi kino tukitema. Olwaleero 4 Septemba nvudde mu ofiisi yange n'enzija ndabe kubanga babadde batema nga batikka nga batwala okuguzaako abantu abalala ebisagazi. Bannange message yange yeno gye mbaleetedde nti mu mwezi gumu n'ekitundu nabalaga wano ng'ekisagazi tukitema acres 25. Mwagoberera bulungi, mwayogera ebigambo bingi nnyo ebirungi, abamu ne beewuunya. Omusajja n'addira acres 25 n'azitema, kati laba ebisagazi bwabyo noonye. Kati biibino bikuze era tutandise okutema. Tutandise kutema ageni zifuso nga bikyalina bito biri mu mbeera esingirayo ddala obulungi. Bannange message mwagala yenkanawa nti mu kiseera bwe kiti weetegeke bw'oti, opulaninge bw'oti, okole timing entuufu, okole ekintu kino nkuwe baraka. Bannange mukyerabiddeko. Nvudde mu kibuga jo kuva we twabadde Chinatown supermarket efuuse Chinatown supermarket, Chinatown efuuse China. Bannange nyolwa wamu nammwe naye mbalaga nti bw'oba oyagala okuva mu kabbinkanaako kino kiki. Nze ekyenjawulo ekindiko ne bannaffe abatusomesa Mutonzi yasalawo batubuulira ennaku gye bayitamu obuto bwabwe, ne batubuulira embeera gye bakoleramu abakama baabwe abaali babakozesa obubi, ne batubuulira engeri gye bafukumulanga ebyenda mu gundi, naye kati beevuga. Kyokka ekyenjawulo kye batatulaga nti Omutonzi yasalawo atya n'abakyusa ne beevuga. Eyo irimu eyo nze siri muwakanyi wa bya ddiini, eyo irimu eyo esaanye eggukenga. Omutonzi yatuuka atya n'asalawo kati nga beevuga nga batugamba nti oba osomye oba tosomye tekirinaamu njawulo, oba okoze otya bannange tusomese bulungi. At least nze ndi musomesa, tusomese bulungi. Omutonzi yasalawo, Omutonzi yagaba emikisa, naye ng'Abaganda bwe balugera nti omukisa gusanga yeetegese. Tolikeera ku makya nti Omutonzi yasalawo nga ku piroyo atuuzizzaako ssente. Era Omutonzi ono okusalawo olina okusooka okubeera prepared ne weetegeka bulungi, n'okola ekintu mu ssaawa entuufu, n'okyekisekyutinga ye n'alooka akusalirawo nti muddu wange kino kyenkuwadde. Bannange Omutonzi yasalawo ddala kituufu. Omutonzi yasalawo ndowooza mukiraba. Omuntu omulala bababuulira Omutonzi yasalawo nga tebababuulira. Bo basobola batya okuva gye baali babanyabonyereza nga kati balinnya nnyonyi genda gindi nakwevuga. Mamadi Kaakikka yakulagidde ddala Omutonzi asalawo atya nti mu mwezi gumu n'ekitundu amaanyi g'Omutonzi ogalaba, naye nga yakugamba nti Omutonzi tobeeraawo ne weebaka mu tulo two, Omutonzi n'akusalirawo nti gaggawala. Ennaku zino oba wasoma oba tewasoma, ffenna tugoba ssente.
ekintu ekyo kituufu yo emaali omuntu yenna Mungu asobola okugimugabira ng'ayita mu kkubo lyonna n'ekyo kakyokka ekyannumizaamuko ku mutima abaana tusomesa ate tusomesa babwereere ate bino byatusala ate nga kiva mu soose enkyamu soose yasinga okubeera disadvantaged mu kusoma kati gwe njagala ontegeeze Kaakikka Muhammad eyasoma ng'alina ssente nga alina eddiini ng'akubuulira akulaga n'enkola y'essente n'alya n'obulamu bwe nga mu ngeri ey'omuntu eyasoma nti ddala tekiba kituufu omutonzi yasalawo omutonzi yatusalirawo naye bannange ekyokudisikareginga okuweerera abaana ekyokudisikareginga nti omutonzi yasalawo bannange mutuzza mabega eyo omutonzi yasalawo nze Muhammad Kaakikka kambabuulire nze nkulira essomero eddene eriri international erisasuza obukadde obusukka mu 15 nga ndi ku kigo ky'Abakatuliki e Namugongo naye nga nze Muhammad era nkyala ewa Kibishopu bonna na buli wamu wonna ekisobodde okuntuusaayo kusoma ne baraka omutonzi ddala omutonzi waffe yatuwa buli kimu naye tetusaanye kudda mabega kugamba abantu nti no omutonzi yasalawo oba osomye oba tosomye omanyi ssente gwe bwenyuma nga wasoma omanyi ssente bwenyuma nga wasoma omanyi obutasoma bwe buluma nga nze ndabye abasinga okusomesa abaana be abatasoma nnyo kati bannange tetudda mabega ate naddala enzikiriza emu yasigalira nnyo emabega mu byensoma kati ate etandise okukwata akati mu kusoma ate abantu batandise okuleeta irimu nti omutonzi yasalawo omwana we ky'anaabeera ne ky'ataabeere ne bw'oba omusomeseza ne bw'oba tomusomeseza abantu baffe jjajja waffe Kakungulu yawaayo ettaka lye lyonna okusitula abantu be mu byensoma nze Muhammad Kaakikka sisosolwa olw'okubanga nasoma siri mu kifo kyendimu olwa ensonga yonna olw'okubanga omutonzi wange yansanga ndi prepared yantegeka bulungi nensobola okutuula mu bifo bino bulungi tukole emirimu bulungi nze universities ezisize okumpita nengenda ku commencement lectures nemnyonnyola abantu n'abali ku masters ne PhD ezisinga sizanzikiriza zange bampita nengenda nenjogera nabo naye tekuliko yali ansosodde n'omulundi n'ogumu nti omusajja ono gwe tuyita wanzikiriza eno so bannange omuntu ayagala okuzzaayo abantu emabega section y'abantu emabega nti bannaye temuweerera baana kuba omutonzi yasalawo ekyo tekitambudde bulungi mbakubiriza okukola oba musomye oba temusomye nze kati essaawa yiino erimu emu n'ekitundu naye ndi mu faamu wala ndaba kisagazi kyange nveewo ngende ku nte zange ewali ezazadde 3 nazo mmale okuzirabako malirize ninye Mercedes Benz yange nzire mu kibuga enkyambeere mu ofiisi bannange tutambuze bulungi nnyo ebintu bino ebituyitimula nze Muhammad Kaakikka sajja kunoonya linnya najja kusomesa abantu engeri gye bakola mu ssente bagenda kubalaga emmotoka mmeka ez'ebisagazi ze tutisse omuntu yali alowooza nti ente ez'amata kujjamu kutunda mata mbalaze nnyana nga zonna zaazaalibwa wamu n'embeera n'endala ezisusseemu n'embeera n'endala eyo ye irimu entuufu abantu ba Katonda bonna bakole ssente entuufu abantu tubabuulirenga amazima abantu tubabuulirenga ebyokukola bannange temugiraba ensi bwetabuse ensi etabuse ensi esaana kukola mbadde mu ofiisi nengenda ku mikolo emirala nengenda ku bintu ebirala naye mmaliriza nga nzize ndabe ebisagazi byange kubanga sente zo baweereza dda zo tebategana kuleeta cash baweereza dda bannange buli kintu kikino nkibalaze omutonzi yakola ki omutonzi yasalawo
naye omutonzi asalawo ng'omaze kukeera ku makya ne weetegeka n'okola ekyo amagezi kyagakuwadde n'ogakozesa n'alooka akuwa ekyo ky'oyagala kyekyo